So omusirikale wa poliisi ow'ebidduka omuyite traffic officer Abdul Tusime munange ebyo ebyeyongedde okubanga biba birungi nja kubanga mbikutuusaako olaba ne Honorable Ssenyonyi amusiimye tujja kubanga byonna tubikuwa mu bujjuvu. Omukulu Edirisa Musuuza aka Kenzo avuddeyo n'asiima abayimbi bonna mu ggwanga byonna nja kubanga mbikutuusaako mu bujjuvu. Ate munnange ebya Hajjati Zuula byo byeyongera okulanda era essaawa eno wetwogerera nja kubanga gonna nga kuwa ate oluvannyuma lwa akireo kivumbi okubanga ateebwa olunaku olw'eggulo olunaku olwaleero akedde ku mulimo gwe munnange byonna waneno ku NCKTV nja kubanga nga kuwa mu bujjuvu bwagwo era munnange woba oliyo nga tona subscribinga kekadde ate ye Bebe cool munnange yayambalidde REMA n'amakula ate tiimu REMA n'amakula nabo ne bamwanukula wano ku NCKTV wokka wofunira amawulire ag'enjawulo era kyensobola okugamba kikimu nti woba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga awo nebisigadde nina amawulire mangi nnyo gengenda okubanga nkutuusaako. Omanyi abaana bayisizaamu omukyala Precious Remy egaali nsonga ki? byonna waneno nja kubanga mbikutuusaako naye katandikire ddala n'omusirikale wa poliisi constable abasinga obungi betusinga okuba tumanyi nti bebasingirayo ddala okufuna omusaala omutini ennyo naye essaawa eno wetwogerera munnange ebyo byeyongedde okubanga ate bemutambulira bulungi. Supiika wa Parliament alagidde owa poliisi ono agiweeyo eri gy'abadde akolera nti ke kaseera asiimibwe ate mu ngeri endala bamuleete nti ku Parliament awummule. Actually takomye ku oyo n'agamba n'oli gwe baakubye naye tukola ki tumwagala wano ku Parliament. Kansooke nkutwaleyoko katini. He did his job and he deserves to be brought to work here now so that he can rest. So I am police should transfer that police officer to Parliament. Right Honorable Speaker, I wish to thank you for the offer you have made. We undertake to communicate that offer to the Ministry of Internal Affairs to ensure that the police officer, the traffic man who was assaulted, is transferred to work under the parliamentary police. Honorable members, both of them. The speaker, okay, both of them. The speaker has ruled. Both of them. In the both. First case was one, but now she has said both. Both. So our duty is to extract and communicate the guidance and directive and commitment of the Right Honorable Speaker. To firstly appreciate that police officer called Abdallah Tusime. I have seen him on those roads, Bukoto, Ntinda, Chisasi, for about 4 years now. Very passionate about the work that he does. I remember about 2 years ago, I stopped just to say thank you to him. And he was shocked. He told me, hey, you man, you belong to the opposition. How is it that you're appreciating a police officer? I told him I like to give credit where it's due. So he's a very passionate man. I'm sure like several other police officers. So I want to salute him and his effort. Well, oyo ye Right Honorable Speaker of Parliament, Honorable Anita Among. Ondowooza mu bigamba at the end olabye ne Honorable Ssenyonyi essaawa ya kakati nga ye leader of opposition mu Parliament era nga ye member wa Parliament wa Nakawa East era nga ye spokesperson ow'ekibiina kya National Unity Platform. Ndowooza olabye engeri gy'ayogedde ku musirikale ono. Bannange kino kituyigiriza ki nti oluusi we tuba tukola emirimu kola emirimu gyo nga wosaanidde kola nga tosuubirayo kusima, tosuubirayo banampaki, tosuubirayo ye nfaki. Abasirikale abo be basinga okufuna be babadde kankyogere nti be basinga okufuna omusaala omutini naye abadde akola omulimu gwe abasinga obungi nga tumulaba ne tuseka
abasinga obungi ne tugeya ye afaaki ayagala wasime ye banaakola batya naye ng'afa kimu nkola mulimu gwange bwe nfunamu 10 naye at the end it has paid off. Abadde tasuubirangayo nti lucha lumu ne bamuwa oba ne bamusiima kubanga omulimu gukoledde emyaka 4 ng'abeera mu nkuba bw'atyo abeera mu musana abantu abasima be bavayo ne bamuwaamu ke bamuwaamu ne bagamba we bali kukola mulimu but finally mu kukola ennyo it has paid off. Era kati essaawa ya kakati etwogerera yayogerwako mu ggwanga afuuse muzira. So okola omulimu gyo n'obuntu bulamu nga tosuubirayo Mukama aba akulaba. Obudde obusinga tubaayo n'enzikiza egamba nti Mukama ajja kunsasula. Ne muba sifunye Mukama ajja kunsasula. Indeed amusasudde omuvubuka ono. N'oli gwe baakubye era ndabye nga ne speaker agamba nti naye bamuleete wano ku palamenti ke kaseera bawuumule. Mambi twebaza nese kwebaza yonna nti munnange b'ofiisa beeyongera okubanga gye bali bangi abamu bettalaba abamu kamera zesinaba kubanga zikwata n'ababi mwebali naye abalungi mwebali abakola emirimu gyabwe ng'amanyi nti nze najja kukolera Uganda era omulimu gonna gugendako nga ngwagala. Ndowooza ku mafande kwabo tulimu kitujukizaamu nga afando eyatuva ku maaso omukulu Muhammad Kirumira y'omu ku abo abaakolanga emirimu gyabwe nga tayinaamu nti oba mbuno ki oba mbuno ki ng'akolera ggwanga. So kirungi nnyo okulaba nga abafande abo basiimiddwa era ng'abantu b'enjawulo beeyongera okuba nga ate babasiima. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo tulaba nti omukulu pulezidenti w'ekibiina ky'abayimbi Uganda National Musicians Federation omukulu Edrisa Musuuza aka Kenzo era nga ye Senior Presidential Advisor on Creatives avuddeyo n'asiima abayimbi asoose n'abeebaza era n'abakulisaayo effort potro mu kuziika taata wa mama wa Gravity omutujju era n'abagamba nti bannange yadde twabadde mu nnaku naye nasanyuse nnyo okulaba nga abayimbi mwenna si buli omu nti yasobodde naye abasinga obungi ekibadde kitabangawo nga twesanze ffenna nga twekungaanyiza nga tuli kulumbe tuzikirako munnaffe nti bannange mwebale nnyo temujjanga okwo era neyeebaza n'abo abatasobodde genda lw'ensonga emu oba endala naye nga basobodde okuba nga basindika obubaka abagambye nti bannange mwebale nnyo era mwebalire ddala era nti obumu busigalewo nga mwebeererawo mu mbeera eno ng'omunno waba afunye ekizibu mu butuufu nti mwemulaze omutima omulungi nti era ne Gravity waali yadde nga yafiiriddwa naye kyamuzizaamuko ku maanyi. Oyo ye pulezidenti w'abayimbi waneeno mu ggwanga Uganda omukulu Kenzo. Nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo bannange nabagambye nti mawulire go mangi nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo. Hajat Zura ne Haji ebyabwe bikyalanda era essaawa ya kakati obukakafu obuliwo nti omwana oyo yandibanga Nisha bamukwatira gye yali yamutwala mbu baali bamufulumya eggwanga naye jjukira omwana ono ali under age kangakuwe. Hajati yakwata omwana n'amuwa bino ebya kampani ezitwala abaana ebweru wali abali batwala abaana ebweru Hajati yabyogera mbu kantekeko mbu kubanga tetwali recording tetwabadde n'amasimu mbu Hajati yakwata omwana alina omuntu bwe yakwatagana naye mbu omwana bamutwala mu America era omwana yagenda mpaka Mexico mbu yagenda mpaka Mexico era n'omwana basobola okukebera mu passport ye munnange omwana jukira bw'otuuke bana bantu omwana baali tebamututidde mu mateeka omuyingiza mu America baali bamututte omanyi Mexico waliwo ekisenge ekyawula America ne Mexico munnange omwana abatwala abantu ebweru nga bamutwala Mexico kati bino ebigambo bibadde bya Haji then ebyogenda kwongerako ebya looya omwana bamutwala Mexico omwana abeere Mexico kati awe Mexico tetumanyi kyaliwo okitegeera
kati ye Hajati agamba simanyi kyatuuka ku mwana gye baamutwala naye Hajati yamugamba omwana ajagala $6,000 lukaaga mukitegedde saaka kwogera besiitegeere mbunjagala $6,000 omwana akomewo Hajati yakola nsobi ng'akwata $6,000 aliwo omukyala omwana ne bamujja Mexico mbu ne bamukomyawo ewa e Kampala kati Hajati ayogera ekyo nga kuba ne tubadde nze Nurdini n'abalala mu bantu bembadde manyi pozi ne Fulfiga lwakuba Fulfiga ze ffe tugenda nga tuvuddeko ewa Haji ne Hajati omukulu Akirewo Kivumbi ono nga ye head of security wali ku offices za NUP munnange olwamutadde olunaku lw'eggulo olunaku olwaleero akeereddewo ku mulimu gwe era gyali buterevu akakalabanya kankutwaleyoko katini Owai. Owai. Tolidde kawunga. NUP Bogwani Nga mukulembeze. Teri kawunga. Bana abantu abatusirwa beewuunyisa. Bakwata nga balowooza nti ekigendererwa kya kunafuya bakutadde ejjo leero oli ku kitebe. Oli ku duty. Olwakutadde n'ogamba nti nina otandikira we nakoma. Mwana bakuba ndowooza boosi mumulabye ali ku mirimu gye buterevu akakalabanya ate munange nga tuvuddeko eyo Precious Remi ya akiguddeko waliwo statement gye yakoze kansooke nkutwaleyo olabe statement egyo then olabe abaana kye bamukola nze mpa abantu bitiibwa naye sibatya I respect people but I don't fear people nze ntya Katonda naye tulina okukkiriza nti ku nsi kuno president aba Katonda waffe ku nsi yes I am telling you abanga maama wo ku nsi nti maama Katonda wa ku nsi ne president aba Katonda wa ku nsi nti bw'agamba nti Adamu ogenda kuttibwa manyi temwagala kukkiriza bw'agamba nti Ali bakugenda kusiba emyaka 10 aba president nga si Katonda wa kunsi aba Katonda wo kunsi katuumule mu katono tukomeo aba president wa Katonda wo kunsi ekiwala kino kyekyani mpozi kyekyani leyi pi edne we katugere ne leyi pi Adamu kungu nswazizza nnyo ekiwala kino kireeyi pino olemo kisima engolo Ali Bongo ekiwala kino kireeyi pino olemo kisima engolo yokusooka kwa byonna ekiwala kino kyazze kityo okutuula ku pano nammwe nze mbadde manyi kino ekiwala kikola mu programu za kuweereza lugambo gundi ono twamukutte ne muka gundi ono yayingidde mu nju ya gundi Kyerira Gashumba yaguze emmotoka Range Rover n'akola pate omutwe guno omugutuuza mutya kukwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga Sanyuka TV muyina okuvayo mu bunnambiro mwetondere eggwanga kubanga this is misinformation mwakavayo okulaunchinga wano drive ya misinformation ku mainstream medias ne social media this is misinformation kino kituzaayo okwebuuza abantu bano baweebwa batya emirimu do they qualify for these jobs? Oba kati buli Tom Wandiki yajja n'atula mu studio za TV aweereze. Can you imagine? Oyo amanyi constitution bwegamba semateeka waffe alagira atya ku bulamu ku ddembe ly'abantu n'obulamu. For starters, kyenjagala okumenyawo Museveni talina lukusa lutwala bulamu era talina bulamu talina right ku bulamu bwaffe. Article 22 of the Constitution of Uganda enyinga ya 22 mu ssemateeka w'eggwanga Uganda egamba bweti ku ddembe ly'obuntu ne right to live. Article 22 of the Constitution of the Republic of Uganda protects an individual's right to life to the extent that no one must be intentionally deprived of the right to life. Omuntu wana atuwa obulamu
era asalawo ku bulamu bwaffe ye Katonda. Oyo omutonzi yasalawo. State ng'ekulemberwa omukulembeze gwe gw'oyise president, obuvunaanyizibwa bwayo kwe kuuma omuntu n'obulamu bwe. Kyokka ate nga kaliko oleeta nti president alina obuyinza obusalawo ku bulamu bwo, tabulina. Wabula alina buyinza buteekebwa oba buteeka mu nkola ekiba kimulagiddwa. Okugeza mu nnyingo eno y'emu yennyini eya ssemateeka ekulagira wansi nti kyokka kooti esemberayo ddala Supreme Court bw'enaakizuulanga nti gwe weenyigidde mu musango ogutyobola eddembe ly'obuntu oba criminality yonna n'ekusingisa omusango, waliwo akawaayiro akagamba execution ng'ekibonerezo. Kati singa kooti ekiyisa nti gw'ogende ku kalabba, awo president alina obuyinza obukusuula obukuteeka ku kalabba n'ofa oba okusonyiwa. Okategedde maama? Bwe tudda kutya Katonda, in anywhere around president tabangako Katonda era taliba. Si Katonda wa ku nsi. Atulaba ne bakitaffe mu Katonda, si bakatonda ba ku nsi. Okategedde maama? Omuntu gw'oyinza okugerageranyako nga Katonda w'oku nsi ye nnyoko ne kitaawe abakeera ku matya ne bakuzaala ne bakuwa obulamu. Mukama Katonda nakkuuma oba nabo okukuuma. Omuntu akeera ku matya n'akuzaala ye kitaawo ne nnyoko, oyo gw'oyinza okugezaako nga okugeraageranya ne Katonda. Ate ekyokubiri, state terina kusiimibwa ku ekyo kyerina kukola, buvunaanyizibwa bwayo. Abantu bakeera ku makya ne balonda omukulembeze ne bamuwa obuvunaanyizibwa. Buvunaanyizibwa bwe okulabirira abantu abo ab'omulonze n'okubaweereza, so si kubatta. Banaye mutuleetere ku bantu abalimu ku nsa. Eno misinformation muyina okuvaayo, Sanyuka TV muyina okuvaayo, mwetondere eggwanga olwa misinformation. Bano Aba-Indonesia bano mubateeke ku programu za lugambo, mubajje ku programu ezogera ku ezikwatagana n'ensonga z'eggwanga. Adamu Kungo kino olulalo kisimanga engolo. Ali bongo bino mubisimanga engolo mu studio ensi tunakusinza nitugamba ali bongo olinamu ku magezi. Adamu Kungo olinamu ku magezi. Byebyo munnaffe ndowooza obiwulidde, mbasagala te kweyogerera. Naye ate waliwo interview emu omukulu ow'ekitiibwa Bebe gye yaliko n'agamba nti nga bamubuuza ku mwana muwala REMA. Jjukira REMA ono Bebe yazuula ekitone kya REMA era bw'atyo n'amuteeka mu Gagamel. Naye obudde bwatuuka REMA n'ava mu Gagamel, awo nno ndowooza we yali addeetingira Kenzo. Kakati Bebe babadde bamubuuza nti nga bagamba nti REMA yadde yagenda naye ali successful. Ekyo Bebe kyeyaganye okuba nga akkiriza nga ye agamba nti omuntu okubeera successful ndowooza alina okuba nga financially ali well off. Nti naye ye mu kulaba okukwe talaba REMA nti ali successful, ye oba oliawo nga ye bwe yandibadde ayagala. According to him agamba nti REMA singa yasigala mu Gagamel teyandibadde bw'atyo, nti yandibadde ng'ali ku level ndala nnyo. Kino nno abawagizi ba REMA kye baganye okuba nga bakkirizaganya nakyo, kye bagamba nti mbu Bebe alina ku REMA mulinako ennugu nti lwakuba yayawulira Gagamel mukadde kali. Ajjukira era bambi ekintu ekyo kyakosa nnyo Bebe Cool. Ekintu ekyo kyaleetawo nnyo olutalo wakati wa Bebe Cool ne Eddie Kenzo. Jjukira Eddie Kenzo yali alina okubanga adefendinga mukyala we. By then yali alina okubanga adefendinga mukyala we. Kyaleetawo nnyo embiranye wakati wa Eddie Kenzo ne Bebe Cool. Era ebbanga lyayitawo nnyo ababiri abo nga tebabonga. Naye Mukama mulungi nti obudde obwatuuka REMA n'ayawukana ne Eddie Kenzo. Batandika ne bakwatagana era essaawa yakakati Bebe Cool ne Eddie Kenzo bakwatagana bulungi, banyumya basharinga. Era juzi wano gye buvuddeko Eddie Kenzo yavaayo n'agamba nti talabangako muntu mulungi nga Bebe, nti Bebe omuntu akubuulira ekirungi n'akugamba nti kirungi,
y'omuntu akubuulira ekibi woba ogenda kukola ekyo n'agamba nedda ekyo ogenda kikola naye tekijja kuba kirungi. Agamba Bebe tapretendinga. Si y'omuntu akutunuulira ng'ogenda kukola ensobi n'agamba genda ng'amanyi ogenda tomera nti no akubuulirawo nti ekyo kintu ky'ogendamu ogenda tomera kiri ku ggwe oba ogenda n'okikola oba nedda. Agamba nti gwe mutima Bebe gw'ayina tapretendinga nti si ye mukwano gwo agenda okulaba nti ogenda kukola ekintu ogenda kitomereramu n'asirika nti si ye Bebe. Ebyo bigambo bya Kenzo juzi we yali ayogera. So according to him to Bebe yagamba nti REMA level gyaliko nti mu butuufu si ye gye yandibaddeko singa mbu yasigala mu Gagamil. Era agamba nti singa yasigala mu Gagamil yandibadde more successful than essaawa ya kakati. Munnange tulina bingi nnyo nga we nakugambye naye mbasagala kutalaga nnyo okuva ku mulamwa naye nga kugamba kimu nti omukutu guli gumu gwokka MCK TV. Era bw'oba oliyo omukwano nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga notification bell sharinga likinga awo nno tubeera na bingi nnyo era nja kubanga nkomwana mawulire mangi nnyo temuvaawo.